njagala nnyo owulirize bino abasinga tebabibagamba njagala owulirize kano mukawulirize nga sinagenda ekitono nnyo e Bulaaya minimum wage okolera euro 10 waliwo abalina emirimu emirungi kati nganze baby Ferrari okolera euro 15 per hour kati woba okolera hours 8 obeera ne sente meka amagwe subscribing omalosirike bwecca I want to listen to my boss and my good friends. Abantu nabo vaako tebaagaliza. Uganda abasinga bakwagala oli bubi. Toyinawo osula mu ntebe. Bibaagala. Ngamba waya Bannayuganda kambaveeko kamanye ennaku yange. Eyandeeta e Bulaaya. Richie kankube Kyeyo kankolenga omuddu. Maama n'abakwogerera baba tebalina kye bajja kuyamba. Ngamba kansigaze abantu abalina kye banyamba. Mukyali kumpiza Jona Baleze yankuba. Otegera. Nakkiriza ndise kaddaama. Nakkiriza bulijjo nali nkayana. Kanya kumbe nange ndise kaddaama w'omu Europe. Kankola emirimu gya mukama wange. Nfuna muka break nga kano njera nti. Manye ekyandeeta e Bulaaya. Spaghetti with eggs. Njagala nnyo amagi amafumbe. Akwanza saga efumbire ewaka. Sirina budde obwo bufumba nze. But I love boiled eggs. Hard boiled. Rambuza Richie owasa ddi. Kituufu. Ino omwaka nnina okuwasa. Singa kati mukazi wange yanfumbidde dda akatogo. Nze nako ku mulimu. Nanoonya mpolampola omukazi. Sigenda kumala galeeta misege mu maka gange. Abambuuza Richie owasa ddi nja kuwasa. Nakkiriza Richie ndise kaddaama era bakaddaama. Ne basse kaddaama mwenna abali eyo. Nze wammwe. MC Richie enjoying lunch. Mmere y'e Bulaaya bweti tebikyuka. Abasinga bwe bati bwe balya. Okujjako bano baguze emiwogo. Waliwo abagula muwogo era mubalaba bwe bafaanana. Abalya muwogo era mubalaba. Naffe abalya spaghetti mutulaba. Omuntu omutunuya n'omanya oli abeera Bulaaya alya spaghetti. Nti ate oli wa kawunga. E Bulaaya abantu balya akawunga. Atumya akawunga k'okuva e Kampala. Nakamuleetera n'akagoya n'afumbirako n'enkoko. Najja nako ku mulimu. What's up, baby Ferrari? Kirawo kyasama kino ekikazi. Munnange. Ese temujja kummanyira nnyo nti olw'okuba nange ndise kaddaama. Sinza agamba oleme kuwooma. Mukiteketi. Spaghetti ono okumulya nno. Alimu obubadi wakusooka kwetolooza ku fooko. Abatamulyangako. Okulya spaghetti. Nkuba bwoti fork. Then n'oginyola bwoti. Spaghetti n'abanga asobola okugira najja ku fooko bwati. Kati then n'onyola bwoti. Alimu n'obubadi ono spaghetti okumulya. Mmere y'aba Italy. Era aba Italy mmere gye basinga okulya balya nnyo spaghetti ne pizza. Spaghetti, macaroni. Na mmere y'aba Italy eyo. Era we nalya Italy nalya nnyo spaghetti eno gye nasinga n'omwagalira.
But matoke is the best. Nani nchimanyi. Ne mama nkole ntyanza talina wano lusuku Bulaya. I know matoke is the best. Nkole ntyanza talina wano lusuku Bulaya. Kanje spaghetti. Naye boli tuka Bulaya oli kimanya. Sibi ebire bye Uganda nti munange waliwo omukazi atambuza emmere mu kataasa. Munagireeta ku mulimu. Ene Bulaya tebiriyo. Ebyo bimubeerawo mu kibuga mu Kampala musimanyi mulina emirimu. Omukazi simanyi n'aleeta esepiki y'obuugi. Bw'onootuuka Bulaya naawe ojja kukimanya. Eno teriyo bufunda. Bulaya teriyo bufunda. Ate ensi gye ndimu ezo zimu ku nsi ezikyasinze okubeera ez'akabi mu Europe. Tewali wadde na kaduuka. You either go to the supermarket oba n'ogenda mu open market y'abataki. Nebyo bintu byammwe eno y'Obulaaya yennyini. Tewali obuduukaduuka mbe yagenze mu kaduuka katunda buli kimu. Either nagenda mu supermarket eba bakuyambye n'ogenda mu open market be batundira bifruits ebweru. Clover bi wamma ogamba otya bannange. Clover mbadde ndudde nno okunyumyako naye mukwano. I'm cooking pesto pasta right now. Oh, enjoy my dear. Pasta by the way is good. Jukire neba ngano nayo. Nenge ngano bagigonzagonzamu. Abatamanyi pasta neba mukola mu ngano. Baba mulya buli. Nebye muli olusi mbate mubimanyi. So you know kuba nga omanyi. Olwo comment ezinsesa. Makalira abanno bano. Nyamunsesa nno oluusi. Namanya ennaku yange. Nva ku bantu. N'ebibeerera byange ennaku zino. Neesonyiwa n'omwenge. Nagwamu break. Yesigenda kati okuweza kati omwezi. Okuva lwe nalokoka. Nambe tomanyi Luzungu. Omukazi gwe nazaalamu omwana olowooza yali Muganda oba yali Mukiga. Mukazi muzungu kyerupe. Ati gwangamba simanyi Luzungu oba gwe wamunkwanira simanyi. Mama abaana muzungu wa kwaiti. Kati gwe okungamba nti biki tomanyi Luzungu. Nga ne interview eyanfunisa visa nayo nagikola mu Luzungu. Visa ne bagimpa. Ne interview eyampesa empapula nayo nagikola mu Luzungu. Weeriko ye gwangamba musimanyi Luzungu gwe olumanyi. Saga muntu kuddamu kummanyira mbu kisimanyi Luzungu. Abakazi bonna be nali mbaddeko ne relationship nabo obayise bannamukasa. Obayise batoolo oba banyolo. Bonna baali bazungu. Awo okujja wano otandika okummanyira ku live yange gye neekoledde nga ndya lunch. I'm eating pasta. Yensi gye ndi mu nsi ki olowooza ndi bulungi. Tojja kummanyira tandika kummanyira. You phone me when I'm having lunch in my break. Nyumyako ne ku mikwano gyange notandike wano otandika okummanyira mbuli kitomanyi Luzungu. Omukazi gwe nazaalamu omwana omuzungu ye gwe wamukwana. Olowooza namukwana mu Lukiga oba namukwana mu Lutoolo. Bazza ku kyalo. Ebimu bisanga wano nga empapula zaabirema
Mbubyeyogeza nnyo oluzungu. Naye nga tebirina kye bimanyi. Bamubuuza kirala muzate simanyi abuuza simanyi polythene paper. Polythene paper wano olowooza babimanyi. Mate then we went then. Richie manyikiddwa ba ex bange bonna babadde bazungu. Goza nalimba kwana mu Lunyolo nalimba kwana mu Lukiga. Oluwa luzungu na kaskenye talidde. Mene tali ko ya kusenza. Ezeko. Abo tudde mu kifo kimu nga tewenyenya nnyo talange vaako. Baje nnyo yimirira mu nkono. Bintu bya Bulaaya. Etala ya sensa si bya kunyiga ate nyiga street ate simanyi kiramu. Oluyingira ng'etali ensensinga. Mulimu omu. So gwajja wano n'otandika okumanya nti kitamanyi Luzungu. Ekyoka mbeera Bulaaya. I live in the European country. Nkimanyi abasinga kibaluma nti olw'okuba Richie mbeera Bulaaya. Naye sina kyakubakolera. Tosobola kujja n'otandika kumanyira nti Richie tamanyi Luzungu nga nsiba n'Abazungu benkola nabo be babbosi bange. Bakoligi bange bonna Bazungu. Ye olowooza mbeera wa? Olowooza mbeera Tanzania. Ngwe n'okuwulira nembwe kumanyira musimanyi mutomanyi Luzungu eri wali eri Kampala musimanyi enoonya mirimu. Obisangawo Kampala Road. Mwanange Museveni dayina kyatukoledde tunoonyeza emirimu gitubuze. Nga yembwe eri wano ewandiise musimanyi Luzungu. Wemba ntudde mu business class olowooza mba nyumyaki. Awooza bagikolamu bannakiganda. Business class gye nali ntuddemu baali bannakiganda be baali bagikolamu. Olowooza nali njogera nabo olulimi ki we nali mbatuma champagne mu business class. Munzigyeko nze akamanyiiro ako. Olowooza nali mu Uganda Airlines. Bwe nali ntudde mu business class golowooza nali mu Uganda Airlines gye mwe boogerera Oluganda. So munnange nzigyako akamanyiiroko. Kaneerire spaghetti. Nze sijja kusenya mbalaasi mannyo wano ku Bulaaya nagaana. Sijja kusenya mbalaasi mannyo. Sijja kulondalonda maggi. Sijja kusenya mbalaasi mannyo. Mbolokuba mwe basooka e Bulaaya. Muzembu fena tulina kusenya mbalaasi mannyo. Nedda. Ekyo nakigaana. Londa amaggi. Neetika ebibokisi nedda. Sijja kukikola ekyo. Eggi. Omuzungu neetagiisa bulungi gye. Ebyokulya byo omuddugavu asingako. Okitegera? Mugolo okuba wakeera e Bulaaya tesimanyi nina emirimu gyammwe gye mukola sijja nkiŋŋaanyi. Tuli bakoowu. Nani na Kiganda amuzina tofaayo butamanya Buzungu olwadde y'Oluzungu lulimu. Ezo noodles sebo nedda. This is spaghetti. It's not noodles, bintu byanjawulo. Waliwo spaghetti, waliwo noodles, waliwo na macaroni. The food looks yummy. Oh, thank you so much, my dear. Let's take it there. Mbwama ye yatenda e Bulaaya. E Bulaaya si mwangu. Mama. Zemundeke newanire e Bulaaya ani yalindeese. Singa kati nange ndi wali eri e Kampala omusana gunfuuwa. Simanyi mbu tulinda omuyayi gwe tugenda okuguza ka laptop. Simanyi waliwo gwe tugenda okuguza akamotoka. Ate simanyi tutuuke tukalyeko enjawulo. Abayayi nga 8 ffenna tutunda laptop y'emu.
nawona ennaku. God is great. Nawona omusana. Sawa zino kati omusana gubojaawo musimanyi muli bayiribi. Mama nze ne kanne wanire Bulaaya ngoloze Bulaaya wangu watuukika. Oba mugayita maalo oba sinza asoose yo nze kasita mu bulamu bwange nze nkimanyi nze asoose. Bwate wali Richie mulala. Otakedo. Nawona omusana. Singa kati boda zimpogganira. Mama enseta gwamu bizibu bayi nawona akasi ke bayita ka Uganda. Mama akasa katagwamu bizibu. Tate kati ababoda mabagambye balina okuva mu kibuga ng'ate kati abatembeeyi ganti ge mawulire g'owulira buli lunaku. Abatembeeyi basazeewo kati babagobye mu kibuga. Ani abeera mu Kasaka alina ebizibu buli ssaawa. Tate kati munange abantu bakaayana nti pipeline tejja kuyita wano nti ge amawulire gammwe ag'e Uganda. Bakaayanye nti eno ddamu ey'okubiri gye bazimbye ya bwereere. Obadde okimanyi nti Uganda yewa Rwanda amasannyalaze. N'olyoka owulira nonsense gwe babaamu oyo buli ssaawa. Kimunanga Uganda erina amasannyalaze mangi naye yewa Kenya naye okusinziira ate amasannyalaze bagona bagatunda Kenya. Abulamu ine ebizibu. Mwesotinge. Tikati abayimbi bagenze simanyi ewa General Sale simanyi badde bamusaba ssente era kati bali ggulu byebyo bye babeeramu buli ssaawa. Nawona akasi. Mama kati labandi Bulaaya nerira spaghetti. Amagwe subscribing omale osirike bwecca. Gega mawulire gammwe ge mubaako. Anti boda bagigadde nange anti amatatu badde tugatunda Rwanda. N'owulira kasasiro ngono. Momuyimbi yatusereeti ne bamugamba ayere ekkubo. Anti kati Uganda erina amata mangi ne munange amata kati bagadde boda kati tumanyi we tugenda tunda mata. Nawona akasi kayina ebizibu okuviira ddala ku mukulembeze waggulu mpaka eno ku muntu wa wansi. Nawona Pite Jackie nawona akasi babeera mu kukaayanya bukaayanya buli lunaku. Munnayuganda ye muntu atasiima. Olaba muleetera soda n'ayita weita muno soda ayokya. Gano si makoloni, this is spaghetti byawukana. Waliwo ngambye ago makoloni si makoloni munnange. Naawe olimala kutambula n'olyoka okimanya nti gano si makoloni, this is spaghetti. Ate amakoloni gaba malala. Spaghetti n'amakoloni byawukana. Amakoloni ge gana gaba amampi ate binenenene. So that's macaroni. Spaghetti bwe buno. Then waliwo ne noodles abachina zibasinga okulya. Ze ntera okulira mu mbaata ze ziba noodles. Okitegedde? Okitegedde? Temuggwako bizibu. Omusajja bamusanze azina house girl. Jegaga nabanange nali nakoowa ebibuuzo ebyo. Nengambye ensi kangiddukemu. Ensi nenjiddukamu. Nakoowa ebibuuzo. Semaka bamukutte azina omukozi.
Higa gabozi gamwe gemusiibako e Uganda. Ye musiba muwuliriza buli lunaku. Nti enkima yazinye embizi. Gega amawulire ge Uganda n'ebisolo byavaako. Akiteketi kandi eri neji ye mulimu biriisaaki ng'erabidde omanyi nakomadde okusoma no protein carbohydrates biki bengenda okufunamu kalo siro ogamba otya nze mukwano gwange yangamba kati Richie obadde nnyo e Bulaaya walize wano e Uganda ne tukola business ne mubuza business kyo nangamba ekyo ogenda onizo simba ebitooke oba n'osimba kalitunsi ne mugamba nze Richie nze baby Ferrari nsimbe kalitunsi ne mubuza kalitunsi akulira mu myezi emeka nangamba mu emyaka 2 nengamba emyaka 2 nze baby Ferrari nizo okusimba ekintu ngenda funa mu myaka 2. Me I live in the moment. The baby Ferrari munange anti osobola okujja n'osimba nze nizo simba kalitunsi nze ye business omuvubuka gyasooka okunsomera ne mugamba kalitunsi nedda webanga business ya kalitunsi nedda nangamba kale baby Ferrari kalitunsi abakuleme olinza okulunda embizzi gulayo embizzi nga 4 ensajja oguleyo n'embizzi nga 8 enkazi jukira ngambaliza eyo business y'embizzi yo nali ngenda giyingira kuba yambalira bulungi business y'embizzi yo nali ngenda giyingira bayangamba ngule embizzi 4 ensajja ngule n'enkazi 2 manyanga 8 kati zine 4 ziberenga zizina ziri embizzi ziri enkazi 2 akitegeera tubaze business yali ne kasaba ngamba nti waliwo omusujja gw'embizzi n'engamba Banti munange ezinzo nkwaga business y'embizzi yo nali ngenda giyingira nga ndaba tufunirawo era ndaba n'embizzi zino banze nali ngenda teekamu ebirungo embizzi mu mmere nteekemu vayagula alemangu ba embizzi buli kwega mu lijeeko mu kuzaala ze ssente ekibalo kyali kirungi nga just ngenda gula wano obukerenda buvayagula wano mu Amsterdam mbutwale mbwiwe muki mu mmere y'embizzi embizzi ziyime zisobola okuzina amangu emizeni zizala obwana nga bungi naye ngenani nebuuza ku bana abakola ku bisolo abasawo b'ebisolo sawo w'ebisolo yangamba anti kati ennaku zino omanye embizi nazo zirina epandemic olaba pandemic ng'ono kati nga bw'olaba covid n'embizi nazo zitera okugwamu pandemic ate pandemic w'embizi aluddewo kati tomanya pandemic lwajja bwe nabuuza ku musawo kyali wange twasoma naye kati yafuka musawo wa bisolo nga kyali wange mbadde njagala yingira no business y'embizzi bangambye Abannayuganda balya nnyo embizzi kati nje mbadde njagala oyingira naye ngenda tandika n'embizzi meka embizzi 12 nangambye embizzi zitera okugwamu omanyi covid yatandikireyo mu mbizzi ngasaya ngamba waliwo omusujja simanyi n'essenyiga w'embizzi simanyi swine flu ate simanyi balina osooka ne bazigemesa ate simanyi ne bazi engamba business y'embizzi enneme kasita nakimanya nti pandemic takuba abantu bokka ne mu mbizzi mwali nengamba kati nze nizo taking chances mbenga nakagula embizzi pandemic w'embizzi ajje azikube kandi eji Azagaju. Tasana chimanya. Namugamba bila bizo nyanko ya masimu. Embizi nazisudde gye ziri. Omuvubuka yanko bila masimu. Kumbe embizi agaziri ako. Yali agenda kulya akenja ulunduzanga agenda kwawula. Nyanko bila masimu. Embizi ze nalabye
Era onowo jibuze kati ye agenda kuba namugamba I'm interested in the bigger business. Ndi interested. Ndi mukozi wa sente nze myama businessman. Nemugamba abasula Munansonyiwa. Nemugamba I'm interested in the bigger business. Nonye embizi. Ngalo kampira nyine embizi gyendabye. Embizi no bangambe atazo kuba amasimu agenze ye kiboga agenze ye mitiyana anonye embizi. Ana mwana njagala embizi ziri organic sagala nzungu. Njagala ziri organic. Esobola okuzala artist obana nga 8 obana nga 12 njagala tutandikire mu magoba natandika okuba amasimu embizi nazo dede nemitiyana aliwo embizi bangambe ate ezina bulungi yiga obuzige chaddolo era yakuba essimu ne mugamba anja kuwaza transport business y'embizi ngivuddemu nembuza chali wangu omulala nkoze ntya nangamba Richie tugenda kuzimba emizigo okuzimba emizigo kisengediro ne kastowa kisengediro ne kastowa then ozimbe n'ebinaabiro bibiri ne toyi nemubuza birinza kumalawo nga sentimeka ekitone nnyo kale ekitone nnyo miliyoni 4 emizigo abo emizigo 10 kisengediro ne kastowa kisengediro ne kastowa then ne toilet nyenzi jibyo nawe nanga tubibaze enzigize ekyuma nzitugenda tekaka madinisa gagena kubaga gabirabuli atubaze buli kimu obumoli byonna bena twabibalawo nemubuuza kati kisengene diro baba bagenda kumpa meka buli mwezi nangamba mbwe emitwalo 7 nemugamba emitwalo emeka olwo tuli ku mizigo Imize mitwale meka emitwalo 7 ngendo okubalabala mu ngazi z'ebiro 18 omuntu asule omwezi mulamba omuntu yebake apame mutoyi zange zenzimbye walikuwa namugamba ngenda bazimbira toyi nga nene ngate eriko gundi kugamba abapangisa baleme kubonaabona naisagala abapangisa bange kubonaabona ngani keswe mbamba zimbide toyi njagala nga eriko gundi 3 satu ona sobolo kubanga apama nga nono apama nga bali abalabana aba naye kasanga mambe emitwalo 7 nembalabala munga ze euro 18 nemugamba eno business byagala nyingire mujengendo teka mu bukaddana nti with the time ojja kubanga ofu nemugamba omuntu asula omwezi mulamba the whole month asasula euro 18 nemugamba sebo bwana balabalamu emizigo gyali 10 nga tugenda okuzimba emizigo 10 kati balabalamu 18 times 10 zisentemeka 18 times 10 baliramu okugwa wamanyi okubala zisentemeka zinali n'okufuna buli mwezi baliramu ku kayala nemugamba eno business nganda ba erinzo obutankolera business y'emizigo erabika ennemye kwate wede nali nawulira dda nti n'abapangisa badduka nti omupangisa we Uganda 1800 zimba nfuna ngasiwa binyo koke wenzijako toilet ngejjudde kwa pangisa balizo kuba bapama nyabe Uganda toilet webejjudde ndese kimotoka ekitwala bbi kandabeha no funa muko bwezibanga 18 18 18 nawo badate chiwadate obadutanso okunewo nyisanga ntanso kwejusa 18 kibali bagenda okumpa ku mizigo gyange 10 oli asose nanyimisa nendoza mu 18 nali jizimbi bamanyi omwaka oba oyinawo kwa ne 18 ku mizigo gyange 10 abapangisa be Uganda bapamanga ki bali obulo
bali akawunga ka muogo bali amuogo toilet erinzo okujulira mu myezi 3 buli myezi 3 nyino kuleta ekimotoka kya National Sewage Corporation baseke mubbi kitegeera waliwo ababa balwanye bapangisa be Uganda balwana nnyo nakola research katugwe nga tonaddeyo kunjajinga Richie did research nakola research nentunulira buli kimu apangisa abamu balwana tigundi yakusanze wanzidde mukazi wange ebanange gwa musajja kujja kuva ku mukazi wange nakwata echupa najikuba amadinisa n'agaasa ampangisa era obasa amadinisa of course nzaba ino gazzamu akitegeera ebyo bena nabitunulamu nembalirira damages abantu be Uganda bayomba nnyo ku mizigo abantu bewalana abantu kumchitira manyo mizigo kiriko bantu mbuba kwatagala abantu bewalana ku mizigo njimanyi bulungi nengamba ha business no sijja kugisobola yetaaga nange ensula wali eri nakowa bulaya nnemye ensi enfundiridde nenzimba emizigo nange nenfunako wensula nendyoka mpangisa abantu awatiristiko naye nengamba ino business ennenya euro 108 nga zenyina okufuna buli mwezi nze omuntu ataddemu omutwalo mbaziba zirivayo ddi sente zakasoke nenyenyenyenye mwetaliddeko omanyi ya sensa nga bwe nenyenyanyenya teddako kanyimukemu etala eno bagikola nga bwe wenyenyanyenya bwoti tekola ekola oyimuse era maze kuyimuka akitegete noza ndabika nonde mmese enzungu nalaba gavumenti ezigula simanyi miliyoni 2 abanye n'engule ziri embuzi oli omukazi zeyagula kubanga omukazi yagula embuzi biliyoni 5 ndoza ngule mmese enzungu munange nembalabala mu business bweto yanneme y'emizigo ne bangamba Richie gula taxi simanyi ogenda gula taxi abasaabaze nembabuza taxi tugenda gissa tulongolu ezo zikola nnyo sente wano simanyi Kampala Mitiyana Kampala Mubende nemubuza taxi ya Meka nangamba nti obayagala kigege eri ku bukadde 35 then obayagala drone zezi ne taxi empya eziriko Toyota neni batekeko ne number plate abayitoda nabo tubakirialinge namuzusende ngameka to bukadde 5 emugamba kati a taxi longo route ekolera ddala no bukadde 5 nemubuza kati bulunako onoba ondeetera Meka nangamba emitwale na kitundu emitwale na kitundu ze $1 Meka nali nyingide taxi nganzikiriza kanyingire business ya taxi nganzikiriza mu bulamu bwange kuba omusajja ambalira mnangamba longo route zikola nemubuuza buli lunaku onondetera sente Meka musajja nangamba emitwale na kitundu soko mbalire balire mu gwali awo manyi sina calculator aina converter mbaliramu emitwale na kitundu okay kale emitwale 5 bayangamba emitwale 5 nedeni anti kati ne conductor tulino muwago simanye 15 ate tumusule wali eri emotoka ino okunaaba naina sente zange ngenze nkuba mutochi sagala mwenye mujjano ne munenya baby fera muloza sina che muloza ndi fala sina che muloza sina che manyi mwenye mundaba kama tu abamu mumpita mbuzi nemuloza nti ndi mukongo nemwerabira nti Richie muki munachaddondo munamwe naije yava kali wadde kale nafuka mudachi nera yana naveyo munsi ya munamwe kati yensi mwe muyite ensi ya je banzalira kali siganye ebintu byakyuka baby ferali nakyuka wankati ndi mudachi naye ensi ya muyite ensi ya mwe the part of Africa je banzalira tosobola jensi kyako roots zange zirye omwana uya azibazemu ze pound 10 lake mirembe uya azibaze kati business eyo eya taxi
Kwana njaga kula taxi zange nga 3 oli akugambye ze $15 muze bali bagala okundetera buli lunaku de $15 oli nagamba pound 10 ze bali bagala okundetera buli lunaku mu business ya taxi mu kigege MC Nomani mama nkutumiddeko more respect more love more blessings kati business ya taxi omusajja nangamba bagenda kunetera simanyi emitwalo 5 mbate motoka ino okunaaba mbate simanyi buli mwezi balina ogikola service kati omwezi mulamba mba nkoze sente meka mu taxi ku $15 the sente meka omwezi tuli mukubala omanyi munvuma nnyo ne mumundaba kamatu abamu ne mulowooza nti sitegeera nti oba seebeereramu nti oba kwegamba sirina kyemmanyi ndi fala nende mwerabira nti nze ndi dogo wa site ng'omulamu bwange bonna mbumazaawo mu Kampala nakulira ku Kampala Road era bwe navanga Kampala Road nga ngenda mu Kisulo nga nsoma muwolidde nga nkomawo mbeera Kampala Road William Street Wilson Dowinton Mutasa Kafeero Zainab Aziza wenkulidde mu site yonna ngitegeera nti ze euro 15 omwezi taxi zange 3 buli mwezi zikola euro 15 kanda besawo ziweze ngenda kubanyumiza story leero nga nkomyewo tujja okutandikira mbanyumize kubanga business ya taxi yonna girabanga buli mwezi egenda kundeetera sente gwe njagala obale mukale bale emitwalo 7 okay kale ku mitwalo 10 taxi zekuleetera ngende ndoke nzije nkubuulire n'enkuba Kyeyo w'e Bulaaya wane e Bulaaya minimum wage ekitono nnyo okolera euro 10 palawa njagala nnyo owulirize bino abasinga tebabibagamba njagala owulirize kano mukawulirize nga sinagenda ekitono nnyo e Bulaaya minimum wage okolera euro 10 waliwo abalina emirimu emirungi kati nganze baby ferrari okolera euro 15 palawa kati woba okolera hours 8 obeera ne sente meka sagala obeerera kishali nange nyina ebizibu byange and I know my problem is being luxury negwa atali luxury nga toli extravagant wane Bulaaya oba ogenda kola sente oddeyo n'omudidi naye kati nze Richie nina amalala I want to shine. I want my Snapchat to look good. I want my Instagram to look good. I live in the moment. Njagala obalemu njagala towulirize wano. Okifunemu ekyokuyiga. Neziri examples zenkuwadde. Kati obate kwegamba obanga toli extravagant. Oli mukozi. Oli takulimanga nti Bulaaya tewali sente. Bulaaya sente zibula ffe. Abali extravagant osibozunga otambula traveling ode no daily okola ki ogulagula engoye buli week kwanze buli week nyino ogula engoye n'engatto okitegeera ne bw'obeera nga ddala omanyi okusevinga omanyi okwerumya sente wane Bulaaya weziri takulimanga nti Bulaaya tewali sente abatakwagaliza bwagalizi Bulaaya sente weziri balabalamu ekitono ennyo okolera 8 hours waliwo abakolera 12 hours waliwo abakolera 14 tambuza video go weesirikire MC Nomani nno oludda tukyalirako ndoza nja kukyazaako this weekend okitegedde saagala mmwe mukoppe byange nze byenkola kuba nze nekolera byange byenjagala nze nsanyusa mutima naye nze nsobola okubabuulira ekituufu kiri nti mujje Bulaaya mukole Munabeera nga temuli extravagant nanze you will make money. Nze ekizibu kyange nkimanyi nalwala obulwadde bwange bwa addiction I'm a shopaholic oba abashopaholic mwali mubawuliddeko ndi extravagant nze mbeerawo olunaku lwembaddewo lwembala naye ate bwe togoberera byange gobererako ebimu in Bulaaya there is money oli takulimbanga. Okay, waliwo adawakana mutsali mbadde sirya spaghetti simanyi mbadde ndya noodles kamulage. So wetujja tandikira ekiro nja kubanyumiza story esembayo eno. Munnange mbadde ndya spaghetti era kankulage wano.
olabi bamuyita spaghetti erinnya lyannema okwogera. So mbadde sirya noodles mbimanyi bw'olitambulako n'ojja e Bulaaya naawe bino olibiyiga. Ojja kwawula spaghetti oyawule n'amakoloni. Ojja kusobola okwawula spaghetti oyawule n'amakoloni. Kati olabe n'emmere gye ndidde eno ya euro 5. Singa nafumbye obumonde bwange oba akawunga kange ezo euro 5 nali badde nzisevinze. Eyo kopi okitegedde. Kati gwe obozze ng'ozze kukola gana amagezi mutwale gange. Abalala tebajja kubyagamba. Abantu abasinga tebabagaliza kujja Bulaaya. Kati ziri sente omusajja zaakuwa omwezi ozikolera olunaku olwo. Bw'obeera mukozi nnyo ng'ate olimu n'ebyekiyaayi kubanga wano e Bulaaya waliwo n'ekye bayita bulaaka ekiddugavu ekyo bakimanyi bakitegedde nga okola eno n'okola white n'okola n'ekiddugavu n'okola white n'okola n'ekiddugavu ate olunaku olinza okunyuka n'ebibiri. Bw'oba osomye nga osomyeko kubanga okusoma ate kyekisinga n'ojja wano e Bulaaya n'osooka n'osomako ate ate goba wakabi. Kati ogenda okuddayo omwaka nga guweddeko ng'olinamu enaakyo oba esatu. Okitegedde? Kanzirayo ku mulimu nange nze ndi muddu awulira. Wetujja otandikira tambuza video subscribinga. Bw'ositango bakumunere leero taliyo. Tebulaayo neekalakaasa. Taliyo leero. Okitegedde? Nyiga ekipese kye ekya green subscribinga. Omala okola eki? Weesirikire. Subscribinga ku real life nyiga ekipese kye ekya green. Neetaagayo ba subscribers leero nga 5 tuweze 10. Okinaweze 10 tandikira awo. Ekiro nja kuba mbanyumiza gundi tukompeyalinge once in a lifetime, but naye ate oba ofunye chance nga sinagenda jangu okuleyo ku course ono okusenya embalaasa amanyi ate n'omusenyi w'embalaasa amannyo naye afunira ddala ssente waba amanyi ennaku ye. Mirimu tegimenya emirimu gy'e Bulaaya ate okukwata okwasituufu Bulaasha embalaasi nga bagisibye amagulu tegenda kukuba tteke. Basooka ne bagikwata ne bagisiba emiguwa amagulu ne bagisiba n'engaali amagulu embalaasi ne balyoka bagiteekamu ekyuma n'esinika ebinnyo just kugisenya gwe busenya n'otandika okusenya embalaasi amannyo. Mweraba mubeere bulungi subscribinga